tuli ba Luganda mu mulimu Olympics business. Kino kizzaamu amaanyi era ne kiyigiriza n'abantu abalala bonna ebyo bakolera nti bantu bembeera mukola omulimu mumba mutandikirwako nanyini mutwe yakwatibwawo mwe muba mutandikirwako okulaba munnamu ava mu kizibu kubanga munna mukabi munaku naddala mulimu nga guno gwakuyuukira twakyuzinga kubanga tuli namba era nze nga nkyali mukulembeze wa UNMF akaseera kensigazaayo njakulwana nnyo okulaba nga tufuneyo n'ekifo ne basobola okuziika bannabitone bonna abanaaba baagadde nga famire zaabwe zibakkiriza kubanga omugenzi basomera ne kakiranga ekyo ng'akisabe tekyandibadde kirungi bannabitone babakola bateeka lwa nsonga bannaffe abamu bava mu geto abamu embeera olumu ebanyiga nga talina we bamuteeka walungi kujja mu kitiibwa kyaba yeekoledde mu nsi so bwe tufunayo ekifo ekirungi netukiyoyota mukinyirira nga tewali aswala naye bamusudde emyalo kiba kitegeeza nti wabawo enjawulo netutuuseeko famire ebwe bekkiriza tusobola okuba nga tubako tukola ki netumuteeka byebyo webaza bonna bakwano ba fake friends of music, the friends of music, the friends of entertainment, the friends of creative, all of you guys. Abannamawulire, abawagizi, na buli omu yenna. The entire creative sector, tuli ba Luganda, ba comedian, oba wa movie, oba waki, tuli ba wamu. Era ekizibu ekikwaku ono, era kiba kituguddeko, tutambulira wamu kuba Katonda yeetimbala baaseba, n'abalala so creative sector nkolaganira wamu twongere okusiga ekifaananyi ekyo kubanga nedaga mulaba n'abalala bangi eni n'abawagizi baabwe webale nnyo mwebali ddala tugende n'omutima omwazegenza okubanga nsigala nkyasaba mugoba Sseruganda mukama w'omusa webale nnyo webale ddala mugogedi omutima gwa Sseruganda gwe twetaaga mu nsi eno teri muntu asobola kwemalira bizibu bye yekka ng'omuntu omu embeera nga gye tulimu kati n'obeererawo munno ne munno n'akubeererawo awe tulina okutambuza obulamu mu nsi muno tusoosawaza nnyo ssente onompa ssente mmeka etwerabira oba Sseruganda so mumbeera bweti tujjukirengako nti byonna tubirwanira mu nsi muno naye njagala kujjukiza olunaku Casablanca ojjukire ddala Casablanca nekugamba you will make it ojjukira wamuwande you made it era maama afudde naye abadde proud enze nfiiriddwa radio rest in peace AK-47 list nyingi naye sifiirwangako ku maama but I know the pain is the same. Ne kamyone wange bambi agambye ali Naivasha obumanyi ebyaffe sizoni eno agambye agenda kukubirako ebyomwenge abaki abooluganda simanyi kwogera nnyo naye nze ne famire yaffe nga bwetulaba tulina miliyoni emu Katonda akugumye ensi tennaggwayo lindako nkyayogera n'omufiirwa mukwano tomanyi ngeri gyekiyoyikika wama strong I'm stronger. Thank you. Nnyo Douglas Owerinnya nze amanya Lutale Dickson sookera ddala bani nga kitalo Afrika muganda wange nga kitalo beera mugumu siina kyamaanyi kyensobola kunyonyola kuba sifiirwangako maama wange naye nga tekyo kintu kyenkyasinza okwagala ku nsi era tukola kiro na misana babe nga tusomesa bazadde baffe naye ate njagala obiri mugumu kubanga maama olwedde erina kyomukoleddewo era kyomusanyusizza
so saagala weerabe ng'omuntu afeeyinze era n'okumujjanjaba mu ddwaliro gy'abadde era obadde otryinga strong okuba otryinga so hard okuba nga abeera mulamu. So beera mugumu, ng'okubeerako obugumu kugenda yamba mutowo n'abantu benna abakwetoolodde. Amazima gennyini ffenna bw'oba nga toli mugumu naffe tetujja bisobola. So beera mugumu, oli musajja mugumu, nkyalinzeko ebintu naawe bingi, oli musajja dreaming ebintu ebinene maama byatalabyeko ng'ali ku nsi. Tusaba Katonda abikusoboseze obyachivinge. So beera strong muganda wange era tugenda kusabira. Nakiwulidde naye nga ntya n'okukubira because man sweet bro kinene nnyo. So nene ngamba mazima nange nkutandikamu naye nenkusabira era nsaba Katonda yongera okugumya, wabula ate mwene embeera sometimes ekutula bukutuzi. Obadde oloota n'olekerawo okuloota, naye njagala standing strong fulote kati ng'olina omuntu omulala gw'achivingira kulabira mu ggulu ng'ali waggulu. Era we'll stand with you, we'll pray for you. Nga bwe mbadde nze okimanyi nkwagala nnyo mu buli mbeera yonna. I'll stand with you era nange nja kuwa amabugo ga miliyoni emu nga tutuyambe mu kuziika. Naye njagala obeere strong muganda wange, togwa mu maanyi. Bane mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna okujja okukwatirako muganda waffe ono. Kino ekintu kituwa ekyokuyiga. Musajja omu ayogedde wano point. Emikwano tegimanyi family. Family ya Fik sikiwa nti esobola okujjuza tenti ye. Naye tuli wano kubanga twava mu kufuuka abooluganda. Ab'emikwano ne tufuuka abooluganda. So tubeere abantu balungi nnyo, tugezeeko nnyo okwagalana kuba it is one of the biggest commandment in the Bible. Love your neighbor as you love yourself. Amazima gennyini ekiro bw'okuba omulanga nga tokolagana na neighbor wo, ekiro n'ofuna obuzibu nga gwe neighbor wo temukolagana, okuba omulanga ani agenda okutaasa? Nobody. So kolagana n'oyo akuli okumpi in case of anything ate yasooka okudduukirira. So tweyagale nnyo, abayimbi mwebale nnyo kujja kuyimirira Fik. Kino kiraga nti nno Fik muntu mulungi. Kale naffe tumuyigireko, tweyongere okubeera abantu abalungi eri abalala. Olwo nno naffe tufuna abasobola okuyimirira naffe mu buli mbeera. So n'olwekyo Mukama Katonda banjagalire mwenna bankuumire. Nsaba okufa at least kukomye wano mu linnya erya Yesu, tumaleko omwaka guno 2026. Era mwenna mbasabira obulamu ne famire zammwe, temuziika mu linnya erya Yesu. Mukama kunkumire muganda wange, beera strong, tulina abooluganda Omukama mulungi era ekiseera kyonna era zimbeera ziweewaamu. Abasiraamu assalaamu alaikum. Bannange kyannaku nnyo nti tusisinkanye mu kaseera kano, akaseera ka nnaku, akaseera ka maziga. Naye ate ekyenjawulo muganda wange Fik, kusaba obeere mugumu kubanga maama waali musanyufu eri gy'oli, era bwakulaba ng'obreakinze kitegeeza naye yongeramu breakinga. Tulinamu celebratinga. Mbadde nva ewaka nga nzija nendaba ka video ku concert yo naye nagiriko ng'akupraisinga. Keep it up, be that man. Maama wo gw'abadde ayogerako dati talina musajja gw'alabanga gwe. Be that man. Ne Katonda agenda kwongera emikisa, agenda kwongera ebisima. Tugenda kwongera okukusabira Mukama akugumye. Nze namazaawo naye Mukama yagabirira. Tomanya olaba n'ebinyonyi ebiri ku ttale bifuna emmere ne birya ne bikkuta ne bizaala ne byala. Kati gw'ate olwo omuntu gwe yatonda era nga yakutonda mu kifaananyi kye. So kkiriza era tusaba Mukama akugumye, akusangula amaziga, akunyiga omutima ne famire yo yonna ne boolabirira ne boobeera nabo ne industry yonna, kubanga munnaffe bw'aba aviiriddwako, bw'aba alina ettaffaali erivuddeko ku nnyumba ye, tulina kubeera wamu naye. So muganda wange nsaba Mukama akugumye,
akwongere ate akulinyisa eddaala eddala kubanga maama kyekyo kyabadde akwagaliza. Naffe banno ekyo kye tukwagaliza, tetusaba kubeera nkodda wansi wabula nga weeyongerayo. Kino kibeere ekyokuyiga ti Katonda yatuwa era yatwala. Tulina kwebaza bwebaza bannange mwenna abakungubaza abali wano, mwebale kujja kungubagirako muganda waffe. Era nsaba just lwena kujja kutuula butuuzi wabula tuteekewo essaala, kubanga essaala esinga byonna, essaala esobola okusinga ssente. Era tusaba nti mwenna abali wano muddeyo nga muli balamu, omwaka mugumaleko nga muli balamu, mubeerewo okuweera Katonda obujulizi nti akoze ebyamaanyi mu bulamu bwammwe. Ffenna tuve wano nga tulina ekitukyuseeko mu bulamu bwaffe, tuyingire omwaka nga tulina ebiruubirirwa ebipya era nga tweyongeddeko, so ne bwe gunajja ogujja guggweko alisi nga tuweera Katonda obujulizi. So nsaba Mukama mwenna abampeera omukisa, buli omu alina kyakoze, abamu bwe tutabadde Mukama abaddizeewo, abasoose okubeerawo ku fiiki Mukama abawa omukisa, abaddizeewo mwebale kubeera abantu balungi, kubanga Katonda ekirungi akisasula na kirungi, tasasula kibi na kirungi. So bannange mwenna mwebale, mwenna ababeereddewo fiiki Mukama abawa omukisa. Nange ngenda kuwaayo $50,000 kikuyambeko mukungubaga ate nga bitwala ekigendo ky'amaaso. Mukama abampeera omukisa. Mwebale nnyo Uncle Mickey, omukyala Masi wano yabaddewo byafunyeeko obubaka, so jakwasaganya ensonga ezo. Twagala okwebaza abantu bonna abatuyambyeko mu kuteekateeka olumbe luno. Atuvunaanyizibwako yaani ye Allah. Wa inna ilaihi era mazima eri ye rajiuna, ffenna abatudde wano nange ayogera gye tugenda okukola ki? Okuddizibwa. Nabwe kityo Fikfa Maika Allah akugumye ne famire yonna okutwaliza owamu. Nze Fiki mukwano gwange nnyo best friend, n'abayimbi bembala nti mikwano gyange era mbayiirawo omubiri. Mubo Fiki ono ne mukwano gwe Hajara Namukwaya, Spice Diana ne Shiba Kalungi ne Karo Nantongo, abo balina omutima omulungi. Nammwe abasigadde musooka sibamanyi naye namwe mulina emitima emirungi. Okubeera omuyimbi kitegeeza mbu oli mwonoonefu ng'abamu bwe balowooza, oba okubeera artist mbagaba Maria Kibano mbu oyo mwonoonefu. Abayimbi mwenna abali wano tumuli mwonoonefu. Kyobalaba nange nja kubeesibako mpaka kuwulira bubi oba bulungi. Kubanga abayimbi osobola okulowooza mbu omuyimbi engeri gy'akuba endongo n'asiba ebiviiriviiri mbu nga ffe Abasiraamu tulina omumusosola. Nedda, eddiini ey'Obusiraamu teyigiriza bwetu. Eddiini ey'Obusiraamu eyanyiriza omuntu bonna bw'ali. Kambeweko ekyokulabika, omuntu newajja ku muzikiti nga mutamiivu lujuuju, tumugulira omuzikiti n'ayingira n'abula ki? N'asaala. Obanga akuba ekibabba, akuba ekiki? Ekibabba nga talaba na gy'alaga, tumwaniriza ne tumugamba fadda. Era wabanga waliyo omuntu ayaggwamu essuubi nga Muisiraamu, nga muki? Nga Musiraamu talina seeka, nga bamuyita mwonoonefu, nze wendi nja kubeerako mpaka kuwulira ki? Bulungi. Nawe kito Fikfa Maika ono ne banne bantu balungi, ate Fiki mulungi nnyo ddala. Kyobola mwenna muli wano lwa Fiki. Naye Fiki okoze ekintu ekirungi, kyensaba Allah akikubaleko era Allah asinziireeko, Allah akuyingiza ejjana. Njagala nkuwa obubaka buno obuva ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi Muhammad mumusayire sallallahu alaihi wasallam. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina bazadde be, naye ku bazadde be abamu taata w'omuto baali bamuyita Abu Twalibi. Ali muddemu abani mujja kuyiga Abu Twalibi. Ali Abdul Twalib baliyaki terera baliyase arifu zijeyo. Yalina taata w'omuto ayitibwa Abu Twalibi. Ani? Abdul Twalibi. Abu Twalibi yali si Muisiraamu, naye Abu Twalibi okubanga si Muisiraamu yayamba nnyo Obusiraamu okutuuka ne wano we tuli. Yatuuka ku taata w'omuto ng'agenda kufa, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba taata
siramuka byonna byonna obindekere. Taata wannabbi omuto n'agamba nedda sigenda kusiramuka, ngenda kufiira mu ddiini yange. Nabbi n'awulira ng'afa, yafuluma we yali ku ndiri nga amulaba obulwadde obumuluma, n'awanika emikono mu maaso ga Allah n'amugamba, ayi Allah, taata wange mukoowodde omuto agaanye. Allah n'amuwa statement eno gye njagala mbategeeze mwenna abali wano nammwe abatulaba ku social media. Allah yamugamba, innaka gwe Muhammadi gwe munabbi wange, naye njagala nkutegeeza ebintu bino, innaka la tahdi liman ahbabta, tosobola kulungamya gw'oba okoze eki gw'oba oyagadde. Nabwekityo maama afudde si Muisiraamu, naye ate ffe maama tumwanye ekitiibwa ne kaakati ensonga tuleese ffe waba sheeyi baganye okujja nze wendi mpaka ku ssaawa esembayo, kubanga alungamya yaani muddamu eno alungamya yaani ya Allah. mwogere nnyo mulinga mwogera mwaliza n'ebyokulya byammwe alungamya yaani ya Allah. ya Allah. Chobola fo tumusiramu twasiba ku muntu tugera ku street ga islamuka otekedde okusiramuka otekedde nedda okusiramuka omuntu okusiramuka Allah waba mulesa tugamba alhamdulillah, era waba tamulesa tugamba ki alhamdulillah. Abasiramu abamu tulinamu akalwadde bakayita akalwadde ono Mansuri kayimbako Semanda Kingsa bakayita akasolo mujje kati naffe kwe kali mu Busiraamu kakasolo mujje katulya sanga sheekhe omu kubanga sheekhe n'akafuwaza buli muntu yenna n'atandika okulangira buli muntu yenna oyo tayigera kuyingira jjana, oyo wa mu muliro, oyo mwonoonefu. Ffe eddiini y'Obusiraamu kyowulira Livingstone kyowulira eddiini y'Obusiraamu bagita diinu salaamu, diini ya mirembe. Diini salaamu diini yaki? Nabakyo Fikfa Maika ageze naye akomawo, naye njagala mutegeeza ebigambo bino nti nno abadde ne maama naye nga si Muisiraamu, maama atali Muisiraamu ne maama Omusiraamu, bw'oba wakolera ekintu bonna oteekeddwa obakolera kyenkanyi. Mwabali wano Abasiraamu ng'oli Musiraamu ng'olinayo maama watali Musiraamu tolina omwagayira ddala n'okusinga ne wataatawo nga Musiraamu. Leero obulamu bwaffe kyalabulira nga bukomye kubanga maama taliwo, naye nsaba Mukama omujjukize Fiki nti ng'oggyeko maama ono naye bamaama abalala bangi, eggwanga Uganda lyonna liwulira bubi ku lulwo, kitegeeza your mother raised a hero. Nsaba awo effumu we litudde okukkiriza kutuulewo. Katonda ye tafudde era Katonda yakoledde ebirungi ebingi. Nsaba eri Fiki ne baganda bo ne basengaabo everyone connected to your family. Bayibuli egamba nti Omwoyo Mutukuvu ye mbeezi atabulawo mu kulaba ennaku. Saba Katonda akugumye, saba Katonda atuulewo awo, saba Katonda ayogere n'omutima gwo in your heart of hearts, ojjukire nti yakukuumye okutuusawo. Nsaba weesigame ku Katonda kubanga ye tafa, ye mulamu. Saba Katonda akugumye muganda wange, saba Katonda akuwa amaanyi okuyita mu zino ennaku eziddugala. Ate tumwebaza nti bwe bakubikidde omutima gwo gwasigadde mukumu. Saba Katonda ayongere okukunyweza. Saba otegeere nti ye waali, era bw'owulira weddemu amaanyi omanye nti maama we yaraisinga a strong man. Ogambe wano maama yandiyigadde enkola entya. What would mother do here? What would she want me to do in this situation? To be strong. Baganda bo bonna bagumye ku ggwe, kati Katonda akuyambe. Kati okoze naye toliweka ne Katonda ali naawe. Mujjukire bwe watandikira endongo nga tolina kukwatirako wabula Katonda, kati oyo tajja kukuleka. Saba okukkiriza kukusituke, oleme okuseerera, oleme okuggwawo, oleme okuwulira nga Katonda gw'aleseewo. Nnaku tezijja kuba nnyangu, naye abeesiga Mukama tebanyeenyezebwa. Ojja kuyimirira, ojja kuba w'amaanyi, ne baganda bajja balaba nga bakula, ojja kuwa amaanyi, ojja baweerera. Weesigame Katonda tajja kuleka. Nsabye omukisa gubeere ku ggwe, nawe ali wano nga Yesu tomumanyi, ffenna tugambe nti ayi Mukama, olwaleero nzijjukiza ekkubo ly'ekkanisa, nziremu ndirabe, nsobole okutambula ng'omukkiriza. Weebale Mukama, ngakola emmeeme yange bwe ndituuka okufa
omwoyo gwange nguwadde Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu kuba maama abadde naye ebyo bino byonna mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Olina okkiriza kusabira kasabo tuli ffenna gakumira ffenna. Amen. Nange Gift. I take gift our order 14. You're making 14. Okay. Do you love God? Amen. Allah is God. Allah is God. And I love Allah better. God is Allah. Alright. God bless you so much. Be strong in Him. Yakuomu kagosa era yatokukuuma. Amen. Kale. Basawo ne bannyabo nange nja kuwayo emirimu. Saabadde wakuwaayo ezo naye petusi. Wakuwaayo ezisiga. Mwebale nnyo, mwebale ddala, ffetu tuli ffenna. Naye nzannyo ddanga, Mukama abawe omukisa. Akaseera kanaku nange ndi wano kungulagira wamu nakwesiboza. Nze nafiirwa taata wange, nafiirwa sisita wange, maama wange akyaliwo, naye peyini gye nafuna ku bye nafiirwa kati nkuwamu akafaananyi mwana kyowulira. Ate era sijja kulimba nti bwe nawulidde amawulire go nasoose kuwulira maama wange nemubuuzaako nemwokya nayo kuba nakuli akafaananyi maama maama oyinza nokulaluka ebya ddala naye nsaba Mukama akugumye, nsaba Mukama akugumye ne muganda wo n'ab'enjolo bonna. Nze nzikiriza yange gyenzikiririzaamu nzikiririza mu Katonda. Ate ebitabo birimu bigamba to give and it takes. Yalina olukusa yagabeera yatwala tebuno obulamu bwe tuvimbiramu buvimbizi twayagala atuwamu bubi kyobaddeko kyobadde bwayagala okukomana n'akubamu. Ate era y'omu yennyini agamba he has plans to prosper you and not to harm you. Takulinako ddakulira yakusitudde ate era mwana kino ekiraleeta kikiyigiriza okukulakuluma. Growing up is like a scam man. Tukula kufiira baffe tulinga abakulu okufa. Saba mwana Mukama akugumye feeke akugumiza eddala nekkulewo omwana naye oli champion. Oyisembye tugenda kino kimanyi kiri hard naye yaziplan for you. Era nange nsaba kukugubagira wamu naawe nsabye yange olugoka nkyataano ne FBM nayakoka Mukama wana akugumya. Sheikh abasumba abali mu kitundu, abazadde abaliwo, bayimbi bannange, abakungubazi mwenna, banaye Mukama yeebazibwe. Fit for Micah, my brother, ebigambo byo biba bitono ku ssaawa ng'eno, naye bu interview butono bwe ndabyeko ng'oyogera ku maama waffe ono, obadde ne plans nnyingi nnyo ng'omuyinza ng'omuzimbira. Kyanaku nnyo nti agenze ebyo byonna tetubituuseeko bulungi, naye in that young man mutoowo, weebale kumwagala, weebale kumukuza. Think you are a blessing to your family, and wadde tuli mu bizibu, nze nenzikiriza nti ate wano enzija ennene we zigenda osinga okweggulira okwongera okutuusa waggulu ku bisinga ne wano. With the pain comes great blessings, I believe. So my brother, I am praying for you, me and my family. Tuyimiridde naawe
era tugenda beera naawe. I know the journey is just beginning. The pain is not going to go away very soon. Naye lujja kukeera olunaku olwo Mukama bambi akuwadde obuvumu okuguma, era nga omusumba bwagambye Pastor Bugembe ti byagongereza kusabirangana kubanga byonna ffenna egyo gyekkubo. It's very sad to lose a mother. That's the most important person in our lives. Ffenna. So sigenda tuula wano mwana ngezeeko okulowooza nti nani bwofiire mama.